Babi n'omuwuliriza wa KadaamaTV nkulamusizza. Mulwale tugenda kwogera ku bawala abayita oba bajja nga tebayise mu office. Office zino bantu bangi nnyo mu complaining nti office tezibayambye, office mbi, naye nze nsuubira bwe nti tokwata kkubo oba togezaako n'ojja mu nsi z'Abawarabu nga toyise mu office. Bw'oba ng'oyagala nga ffe ba KadaamaTV tubeere nga tulina engeri gye tukuyambamu ng'ofunye obuzibu. Engeri gye tusobola okubeera nga tukuyambamu yakubeera nga oyise mu office. Omuntu bw'aba tayise mu office wabeerawo obuzibu bungi. Kugamba okuyamba tusobola okuyamba naye omuntu aba ayise mu office ate ye abeera ku advantage y'amaanyi. Baana bangi nnyo be bajja benja okugamba nti babakukusa. Nabo nkimanyi babeera tebakyeyagalidde naye olw'embeera ebafoosinga okukola ekyo kuba bayagala kudduka mangu agenda atandika okukola. Naye nze ngamba mugumiikirizeeko muyitenga mu office. Office eyo nayo wadde mulabanga etalina mu mulimu gw'ekola naye ezannya omulimu gw'amaanyi. Oba obeerako n'engeri gy'osobola okubeera nga oyina at least bwe wabeera waguddewo obuzibu engeri gy'osobola okuddukiramu. Office ezimu ziyisa bubi abaana. Waliwo ne office gye mwalabyawo nga waliwo omukyala gwe bakuba ebigere yagenze kuddayo ku office n'abagamba takyayagala kukola ne bamukuba ebigere. Vidiyo eyo mwagirabye. Naye ngenda bbawaako example oba tugenda kufuulira ku voice note ya mwana muwala ono. Teyayita mu office, yagenda bugenzi n'atuuka direct mu nnyumba naye akati Omuwarabu amufuukidde ekizibu. Mulwadde naye Omuwarabu takkiriza nti mulwadde. Ye agamba boosi we takkiriza nti omuddugavu asobola okulwala. Abawarabu abamu batulaba nti tulinga byuma, nti omuddugavu yenna talina kulwala, omuddugavu yenna muddu olina kukola bukozi, oli machine. Kati bw'ofuna famire ng'eno nga ddala akimanyi tolina w'osobola kuddukira, agenda kukucunya ate okusinga omwana yagira mu office. Lwa nsonga omwana aba yagira mu office bwe bitabuka ennyo office eno eba yasayininga agreement, office eno ebeera ng'eri responsible wadde eyinza okulaga wano tefaayo naye bw'odduka n'ogamba nti nze nvuddeyo mu nnyumba gye mwantwala ndi ku office wano ate ne ku office wano sivaawo. Trust me ojja kufuna obuyambi okusinga oli atayita mu office. Kuba oba tewayita mu office oba tolina w'ogenda kuddukira. Kuba ffe oba otukontakitinze n'ogamba ndi mu mbeera bw'eti ne bw'eti ne bw'eti, alternative esooka yakugamba wakubiddeko office yo, office ye ekimanyi. Naye ka nkuteereko eddoboozi lino owulire obuzibu mwana muwala ono bw'ayitamu. Enamba eno nanjejja ku KadaamaTV oba voice note eyo eyagala kukyankalanamu. Katuddemu tuwulirize mwana muwala ono. enamba eno nanjejja ku KadaamaTV oba yeggwe sambanyi. Nze Mpeteba Justin mbeera Uganda. Naye bataye nti sabalina kumanya kiki ekigenda mumaaso. Obulamu bwange butuuse we bukoma. Tomulwadde sirina giyimirira essaawa zino. Ndwadde mpweddeyo. Lowooza okitegeera okulwala nga toyina ddagala kizibu. Naye bwe weegenda mu ddwaliro bagamba kimu. Muno alusa simanyi nnyina asidi nnyingi mu lubuto. Naye mu butuufu ntuuse ku nkomerero njagala mumpa amagezi. Mpweddeyo sikyalina akakola. Naye era omukyala andaba nti ndi mulwadde naye era tanganya nina okukola. Siwummula taata abeera awo naye nga talina kyasobola kunnyambako.
atuula butuuzi buli kimu ne bwebagiiko ne bwebakikopo nze nyina okireeta ababa abaana nze nyina okubalabirira naye mu butuufu nze mpweteyo nkole ntya bannaayi yesi ekiseera kyetulumu nange nkiraba nenze mumpa ku magezi bannaayi mpulira nkenda mpulira nfa wamala bwontunulako oyinza n'obutalya mmere kubanga sirimbwa siri muntu kugamba bannaaye nze nakola kinazza gwakiye naye kati mpezeza omwaka gumu n'emyezi ebiri nga ndi mulwadde nga ndi mu mbeera eyo kuba obulwadde bwatandika okunnuma nga nakaweza eno emyezi 3 ne butandikira awo naye bwatandika bwe buti nali neebase mbuliri nempulira ekintu nga kiggula oluggi lwange nagenda okusituka wansi kuwuliza bulungi kiki ekiggula oluggi nenzigwamu amaanyi kintu ne kitandika okunuunamu omusaayi naye nze nalaba abasajja baali babiri nga bambadde ekanzu ya bbulaaka ne batandika okwonuuna omusaayi nga boogera mu Luwarabu saabitegeera kuba olwo natandikirawo okulwala buli kaseera omubiri gwange musale gubeera musale bansalasala yenna ndi nkovu nzeere jereere naye n'omusaayi guweddemu kati sikyasobola kuyimirira ate kirabika muntu guba musaayi mpeddeyo naye n'ekyokukola sirina bannaaye nkole ntya kamunguluze ensonga zange z'ekikyala zaagaana kuba sirina musaayi mumuwulidde omuwala oyo teyagira mu ofiisi era twagezaako okumubuuza oba yagira mu ofiisi ntumubuuza ofiisi yo ekwataganyaako oba eyakuleeta ofiisi ki muwulidde agamba nti bintu byajja byalinga mayembe majini mumanyi oba abawala bangi mutuukiridde nga mugamba babateekamu amajini tujja baleetako ne vidiyo awo mu maaso omuwala gwe baateekamu amajini nga baagayisa mu nnyama ya mbuzi boosi we yagula ennyama y'embuzi n'agireeta naye tamanyi bye baakolamu okuva lwe yalya ennyama y'embuzi eyo yatandika okulwala fakiti yagwako n'eddalu vidiyo egenda kujjaawo mu maaso naye bwe twamubuuza yajja atya okujja bwe twamubuuza ku kampani ye yamuleeta nga twagala tukontaktinge ku kampani tugikubireko tugambe omuntu bw'ati ne bw'ati ali mu buzibu bye bino bye yatuddamu Saudi Arabia and Oman. Embeera za Oman zitegeera. Natuukira mu nnyumba buyumba teyali ofiisi. Naye ng'omukyala oyo kale sirina nnamba ye naye nayogerako kulumu ku ssimu ya boosi. Nayogerako naye emirundi nga 3 ku ssimu ya boosi naye ali ambu. N'ekizibu sirina ssimu ye sirina nnamba ye omukyala ye yagaana okunjanjaba ku ddiiru ye atema ku zange ate ebintu byena biri expensive bwantwalayo bangigyako omusaayi mitwalo 3 ddagala mitwalo 5 kyo 8 kugamba gerako n'oyo omukyala ku mbeera eriwo naye ne boosi wange namugamba mbuno nze nagaana okulya naye ng'omuntu omulamu ogaana okulya naye n'obwobeera mulamu ng'onywa ku mazzi gokka era obeerawo naye nze bulwadde bwe bunduma kakati ndowooza muwulidde ekintu ekyo yagenda n'omukyala okumujjanjaba agamba nti nno amujjanjabisa ate ku ssente z'akola Can you imagine nti emitwalo atugambye 35 gye mitwalo 8 bakadama by'omumaani mutera okubeera mu mitwalo 89 miliyoni emu kati mu butuufu omuntu bwe watoyise mu kampani ndowooza mulaba disadvantage ebeerawo
wajjukira nti omuntu osayininga contract kuba kati ono yasayininga contract yajja buzi mu nnyumba nti omuntu osayininga contract nti bwe naalwala boss ono yalina okubeera nga ntwala mu ddwaliro kati bannaayo okujja nga temuzze mu kampani kizibu mukitegedde mugezeeko okubeera nga mulaba nti okuva e Uganda mugire mu kampani eyo erina responsibility gyeplayinga mu bulamu bw'omuntu ng'ali ewumaani naffe okubeera nga tusobola okuyamba tulina okukwatagana wamu ne kampani eyakuleeta omwana muwala oyo ali mu buzibu bwabeerawo yenna asobola okumuwa ku magezi twamuwadde agaffe naye wabeerawo ayinawo amagezi amalala asobola okubeera nga naye atubuulirako